Weewaawo bagamba Nnagazina edda bamufuuwa nkanja. Kale ffe ebyaffe tetugenda kubanga tubirwisaawo nga bulijjo tutandikirawo ensonga ku mulamwa nga tukuba point ku point. Solomon Kaweesa, eno ye SK Media. Ndina abanywanyi nga bwe tutera okuteetera bulijjo, the usual suspects. Nina Uncle Ziwa, nina ne Mami Irene. Kintu weebali wano eno bakitambuza, ndowooza mulaba bwe kitambula. Tuwebaza nnyo comments, abasubscribinze, abasiima omulimu gwe tukola. Mugende maaso nga mukikola bwe mutyo, ffe bwe tuli okubasomesa ensonga zino. N'olwaleero tugguse, tetwagala kukuleka mabega mu mikolo gino ng'oguteekateeka wagumala. Ate mwe abakyali mulina okutuwuliriza ennyo kubanga ebigambo bye twogera bya nsonga. Awalala balina okusasuza ensimbi okubyogera obiwulire, wano owulira bya bwereere. Kale leero twogere ku ki? Kuba mwaleese ensonga nnyingi naye muzimu ezankutte omugamba y'ensonga y'okupangisa ababeera ku mukolo. Oli n'apangisa ssenga, n'ennyumba we balinga nayo mpangise. Manyi mu kyalo eyo abantu bamanyi ozimbayo amaka gaabwe amalungi. Kati nga ku kyalo okwo buli alina omukolo opangisa awo, abantu ne bajja ne baga musajja bazimba amaka mu kyalo, kumbe sigeggo. Omukyalo olaba bw'anoba n'ojja ozunga mb'ogenze kugira n'ogwa mu maka, wano tebabeeranga nawo waaliwo omukolo gwokka. Ebintu byakwononeseeko dda. Kantandikire wa Uncle Ziwa. Uncle Ziwa, mwe aboogezi b'emikolo mubaamu nnyo mu bintu bino. N'oganze nina ssenga gwe musobola okupangisa, si wa bbeeyi nnyo. N'olyoka otuleetera ssenga n'azina amazina ge tutalabanga, ate ye anadda ddi mu famire yaffe. Neyanziza munywanyi abalabi baffe abalungi aba SK Media babuuzaako n'olunaku olwaleero. Ebintu bingi ebiri mu kisaawe ky'emikolo ku ludda olwaffe nga ba service providers ne ku ludda olwammwe bakama baffe ba clients abatuwa emikolo gino. Naye nzize mbagamba nti tulina okusoomoozebwa mu kisaawe ky'ebyemikolo. Tibannaffe bali abagiteekateeka abagiyingiramu balyoke bayite ffe abakugu mu bisaawe eby'enjawulo tubakwasaganyizeeko bayingira ekintu kino nga tebakimanyi. Mu butakimanya babirabanga ebyakatemba. Tebalina budde bwe bawaayo kumanya makulu ki agali mu kino era lwaki kyatandikibwa era lwaki kizze kikolebwa mu mbeera bweti ne bweti. Babikola mu ngeri ya kutuusa mukolo. Gadibe nga lyengembwa etunda omuzigo. Ngeri ya showbiz. Amakulu g'emikolo gano tujja gaddiŋŋana nnyo, g'emikolo gino tujja gaddiŋŋana nnyo paka bwe munaagategeera. Nga gannyikidde. Obukulu bw'emikolo gino naddala omukolo ogw'okwanjulwa mu Buganda ng'oggyeko famire zino okumanyagana. Famire nezaala omutabani y'ono, n'omutabani atwala muwala waffe y'ono, n'omu sayidi y'omulenzi okumanya nti abazadde b'omuwala be bano era bye bino basibuka eno ne bano. Mwabangamu ebikusike Omuganda bye yawumbawumbanga nti tugenze kufuna mukisa okuva mu bazadde. Era ng'omukisa ogwo guva waka mu nnyumba mw'ozaalibwa. Bwe twabanga mu mbeera nti awaka we tuli kyamaka ga Solomon agenda okwanjuza omwana omuwala Mafunda, tutandikire no mu kupangisa ebifo tujje mpola mpola. Nga Solomon ensi nga tennatabanguka mu mbeera eno gye tulimu eya Naasuwa Mukange. Ensi nga tetunnagitabangula kuba yo tetabanguka. Nga Solomon mukadde waffe akuzaala alina awaka we tusobola okukolera omukolo. Nti gwe Solomon nga gwe bw'oba embeera teyakusobozesa kuzimba nnyumba bwaguuga, erina oluggi olulinga City Square obunene obwa Namboole, nga omukolo oguzaayo ewajjajja azaala taata gye twayitanga ennyumba ey'oluggya enkulu
era obozzeeyo musaayi gwo. Ennyumba ekuŋŋaanya bonna. Ekyo bwe kyabanga kiganye Solomoni ng'ogende wa mukulu waffe Walusimbi nga gye twanjuliza omwana gamugamba baabeewo wagazi omwana atuleetera ki kuba musaayi gwo ne bakabira DNA zammwe musaayi gwo kituufu era ennono y'olujja lwammwe oba ey'enju yammwe ekwatagana mwe mutambulira paka ku jjajja Walusimbi ebakka Busiro. Ng'era bye tuluubirira bwe giba mikisa egyandifuniddwa ng'omwana agukoledde wakaawo gwe taata we Solomoni ne bw'agukolera ewa taata we Walusimbi ne bw'agukolera ewa taata we Kimuli oba ewa taata we Lubwama oba Kigozi era ebikulu ebyo bivaayo mpulira nga gwe gwandibadde omukisa. Omukisa ogwo gwasabibwanga kubanga bwe tugenda mu bufumbo tutunuulira ebintu bingi bye tubusuubiramu. Obufumbo bwe bubanga butambudde bulungi tebubulamu ssanyu. Kituufu. Obufumbo bwe bubanga butambudde bulungi tebubulamu ssente. Ate tebubulamu zadde. Obufumbo bwe bubanga butambudde bulungi tebubulamu zadde. Kale ekyatutwalanga mu ndeeyo ekyatutwalanga mu kyalo ekyatuzanga awaka we tuzaalibwa wennyini okukukumbayo mukisa ogwo kufuna mukisa ogwo. Omukisa ogwo gutusabirwa abazadde betulabako abaatula ebigambo ne batukwata ne ku mitwe ku bibegabega. Naye era omukisa ogwo tulina n'omukisa gwe tusaba mu bajjajjaffe bali abaawummula bo babaawo mu Bibiliya abagamba nti bajjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Isaaka abaawaffe mu nju muli ba Isaaka ne ba Ibulayimu abo betwogerako obwogezi betutaalabako baba we bali awo. Kituufu nga tetubalabako awo mulokola gwe mukisa gwe tukola ki gwe tuba tunoonya kakati gwe mwannyinaze muganda wange ate abaana ab'obulenzi ne munnyumira nti ekyamazima abaana ababawala babamatiza babatuuse ku seeri bamatiza ne mutoola omutitimbe gw'ensimbi musasulire ebisaawe bagende babanjulire omwo. Kikyamu kifu bwe fufululufu abantu nga bapangisiza gadeni nze nabagamba nti guno omulimu ngulyamu ssente era gumbezezaawo sitoma naye ensobi ezigulimu nja zibagamba anjagala olw'amazima kati abategekera mu gadeni tetukuyita awo mpita era nzijja kubanga nze sina kyenkosebwa akasente kwokeetaaga naye ebivaamu bikwata ku ggwe omwana omuwala aleese omulenzi naye omwana omulenzi azze okukola ki nze nga service provider atabalinaako Luganda atabalinaako Luzungu atabalinaako Olusoga yadde Olunyankole ebiva omwo tebinkwatako naye kibanga musomesa bw'ogamba olw'okuba ofuna omusaala oba abaana bagwa oba abaana bayita gwe musomesa oyo gwe musomesa nze ndi musomesa agamba nti yadde onsasula omwana wo bwe kiba nga kyetagamu kuba mu kibooko 2 nga kyekinaamuyisa nja zimukuba bwe kiba nga kyetaga kuyita muzadde tutuule nawe nja kukuyita ye master. Kakati ensonga zino tuzoogerako mu bulamu bwaffe n'olwekyo abakolera emikolo mu bisaawe bye mulimu muli mu kuteebereza ebyo mukola kuyisa kutuukiriza mukolo muli mu byakabampaane naye nga amakulu gali ag'okusiibulwa awaka gaba tegavuddeeyo n'ebirungi ebigalimu okubifunako kuba kuteebereza katono nnyo Mami Irene okaanya ne Ziwa kyayogera omukisa gw'abajjajjaffe Bulayimu ne Isaaka ne Yakobo abaffe abaawano tugutwalenga mu kisaawe oba mulungi okugira ddala ewaka. Thanks okuddamu okubeera ku SK Media. Njagala kusooka kwebaza bonna abatugoberera abasubscribing abatuweereza emiramwa ne comments. Buli mukyala Mimi ya commenting nga tuyimiridde n'agaba ne mutuuleeko
comment yansesa nnyo naye nga mbebaza mwena abatugoberera minamu gye tuteekayo abayigamu kikulu nnyo mungere okusubscribe n'okulayikinga n'okomentinga nze mami Irene ne leero tuguse akati ku mulamu ogwo sigiriziganya na Uncle Andrew wadde eddakiika 2 mbooza lwaki akati osazewo obusazi butakkaanya naye sigenda kukkaanya naye wadde akati ni bwe kati mwami Kaweesa ensonga eno ngenda kuginenyezaamu abantu bano wammanga ekisooka ngenda kunenya bazadde baffe mu ngeri ey'okuba nti nno okuva wewanzaala n'entuuka okuba nga ntuuse okuleetera omuko ngera naawe okimanyi wako olinawo abawala 8 n'abalenzi 2 okimanyi wadde kiba kimuba n'abawala 8 olunaku lugenda kukya wabeeko omwana wakuba akuleetera omuko mu lujja naye mu bwongo bwo tolinaamu yadde entegeka embiibibi bweti ewooleza ekintu ekifaanaganako bwe kityo oli wopangisaawo kyekisooka ate wotukuliza ffenna ekyokubiri wafunda wazibu tewasobola dde okutuukawo obuteebwa abantu 15 kati nze omusajja yampadde chance yaŋŋambye njagala kujja wammwe abasajja b'ennaku zino nga nammwe we mwemanyi akugamba omulalu bwakuweera bw'okwatira thank you bw'olobera mu kujja ewammwe nga nze ngenda ku birala kaakati mbuulira aŋŋambye bw'atyo muzeeyi sinawe nkutwala oyagala nkole nti ate abagenyi balina okujja kati sookoleki mami Irene olinga agamba nti abaavu kafenyerekete mukwano kino tekiriko bwavu njagala tutunuulire ekintu kati Kampala nga bw'omulaba abantu abakolamu ssente ne wetugula abantu obalaba poloti ze bagula 4 ku 4 5 ku 5 eyekembi 5 ku 10 5 ku 10 kyalizaawo abatonotono oyinza obbagamba 3 nja kubasobola naye 4 ku 4 nga iyo ennyumba awo yegaganula naggwayo n'ateekawo akayumba ke yagalangatanya ekiwanga omuntu ng'oyo omugamba otya kabuleŋŋana okuzaala abawala anti kaakati nze omusajja wange agenda kumpa sente zifacilitating omukolo kati ndeka tupangise gy'onojja kubanga gwe walemerera otukolera entegeka munnaffe ate omusajja ajja awo wenzirirayo ku kyankozibwa nti ye yagambye lwaki temugwetikka n'ogendako ewa muganda wo kakati muganda wo oyo omulaba muganda wo oyo tukuza kale tumulaba tetumumanyira kumanya tumuwulira tulinayo taata ekirala abasajja abasinga tebakuza baana bano ekintu kati ensonga yeeno kanziguke awo wonenyeza abazadde ndabawo tekiddayo okuba nti famire ziteekeddwa okukulira awamu kukolaganira awamu ng'abaana kati ogwo musango gwangenza omwana gwe wazaala aleeta omusajja bakitaawo gye nze nnyina obeeraga okusinga gwe kitange yanzaala nze nnyina okubeeraga naawe ekyo mami Irene ayogedde ng'omukyala era muwa obubonero bwe 10 ku 10 kubanga ebizibu bye tusinze okusanga mu mbeera yonna naddala ya families zaffe abakyala balinako ebitundu 8 ku 10 ntidde bbawa 9/5 abakyala bano boolaba betuwasa omukyala akujja ku famire yo Solomon otaba wambazuulu nga nze omukyala n'abujja tewaliwo mbazuulu awo tewaliwo mbazuulu akyali waka gwakeneka mu mbeera yonna Solomon nga tudda ku nsonga eno tolina nsonga gy'ogenda kumpa lwaki omukolo guva awaka mudde mu kisaawe bwe tuba nga tukyali ku nnono nga n'amakulu g'emikolo gano tukola kirwaki Solomon bw'oba oli waka wa 5 ku 10 mwe bazadde mmwe tolina nsonga lwaki oyagala okyaza abantu 10 abantu 10 b'oyagala okyaza ogenda batuuzaawo omusajja wange bajja abasobola ye nnyini yaŋŋambye okuŋŋamba tugende tupangise awantu bagenda okutuula yagenda okugula ebyokulya gw'obuzibu obusanzeewa nga taata kakkana byakulema mu ntandikwa gumiikiriza fe ababisobola tubikole bino ebintu bye tukomye okulowooza nti ssente ekamala byonna mukwano waliwo weemalira gye tukomye okubeera mu nsi nga tukola ki nga tuwumpuguma bwe tuba twogera ku mikolo gino ejjo nnono n'obuwangwa tutunuulire ennono yaagyo tutunuulire obukulu bwagyo bwe tunaategeera ebukulu bw'emikolo egyo Solomon tujja kukola ebituufu tujja mmanya ki ekirina okukola ki
ekino okolebwa omukolo gw'okwanjula gye guva ne gye gwenkana gwabanga gwa munju n'abanywanyi be tuyita ab'omuki ab'omunda ab'omukago ng'omukolo gwe bayita bulya mpulidde kamenya gwabanga gwa mbaga ogwo nga teguliiko bizibu guteeka mu biki n'olwekyo omukolo gw'okwanjula tolina justification gy'ogenda kumpa nti lwaki bw'oba osobola kukyaza abantu 2 tokyaza 2 bw'oba tosobola batiriza Solomon olina muganda waalina olujja olunene ogwo musaayi gwo genda omwana akugambye tewamumulaga omuganda wo namwe kenyina wadde mubeera balugala naye muba muyinamu okukukoma nga temukwataga n'ekirala abamuganda bo bakyala wuwo lwaki gwe tokyaza abeewuwo tewaliwo buzibu bw'abakyala mwagala nnyo okutabiikiriza ngenda kuwa example nga eri live nina omwami ali mu kibuga muno alina amaka yeesuulira mu kalina olujja lwe bwe nalubala nga mpise muwe ekifaananyi ky'omukolo gwa muwala wagenda okumuleetera omwana ow'obulenzi nga tusobola okubaawo n'abantu ekinene 2 naye yo famire yaabwe eri well organized balina mu kyalo ennyumba gye baazimba iwe wakolerwa emikolo egyaki egy'abantu abangi era omukolo gwe twaliko Solomon gwali gw'abantu 1,500 nga temuliimu kwenyiga naye nga tuguzizzaayo mu nju enjawulo yali kubanga abo beesobola kati ekitusumbuwa abo beesobola anti kyagezaako okugamba nti enkolagana ya family kintu kikulu nnyo kakati ate ekyo okinonyeza muwala aleeta omusajja eyo puroguramu y'abazadde bali bateekateeka abaana bano okuva mu ntandikwa eyagoba kitaawo ku baganda be nga kati obuzibu bwani bwange obadde otandise lindako tukakane tugende empola lindako ng'ate lwaki nedda ankitegeeza toyagala nkolagana lwaki tobeera wa muganda wo kale lwaki nawe olina ewuwo ate nga wazaala Anta Irene kankubuuzeeyo olwaleero ndi mwannyoko muwala waffe ayagala okukyaza omwami senga anoonyeza Irene wafumbirwa Anko Kaweesa Anko Kaweesa atugobe tetuli ba musaayi we muwala waffe ogenda omukyalize wa maama Narongo sikitegedde kiddemu ogambye bwoti nti muganda wange Solomon Kaweesa abaana baba bakyaza aba baba bakola emikolo tagireeta wange yadde nina olujja oluki olugazi onfuna bulungi nze ne neesanga mu lw'embeera yange olw'ensonga zange nze njogedde ne mukulu wange muganda wange Solomon mugambe omukolo kangu omwana omukolo gwo tugukolera ewuwo omukyala gwe nawasa ombuuza ekibuuzo abanko Solomon abaleeta waffe nange nenkuwa example yagala okufaanagana okwo nti olwaleero wafumbirwa mwami Kaweesa ono mutabani wange manya muwala wange agala aleete omwami ewuwo gwe senga muko Solomon atugobe nti kuba omwana oyo mumuzeeye wammwe mu kika kyammwe siri wa kika kyammwe mugende mukyalize kati ebizibu bitaddemu senga taata birina otegeera paka nakati ati nawe obadde kyoleetanga oyawula famire siri mukwawula famire ensonga yange gye mutannategeera owulya gye mutannategeera sirina famire gye njawula kyentegeeza buli muntu akolera emikolo ewuwe oba teweesobola kkiriza nze omuwala aleeta omukazi tupangise ekifo nga tusobola nze ne bba wange owulya obuzibu si bwange obuzibu bwo taata byakulemerera okuva mu ntandikwa abaana wabazaala wakimanya bajja kula omwana ono alinganga anenya bakadde era ngenda kuba nenya nnyo olwokuba nti tebasobola kukola ssente omwavu si wakukola mukolo nedda mukwano bwatutwala awo ate nekyakambabuli ebyo nomubyogerera wano naye namwe mukimanyi nti no famire zibamu enjawukana nnyingi zibamu ebintu bingi bingi ng'ekyamazima abaana ba Andrew tebasobola kukolera Kaweesa ekyo mukimanyi bulungi naye bukeera waliwo ekintu ekigatta famire zino kati wekigatta nekijjawo buli obukukuku okufa ne mujja ne kubagatta okufa kuba mujja ne muziika n'omukolo era waliwo emikolo ab'eŋŋanda lwe bajja ne bagawe banaatulaba batyagali tugenze ku mukolo gwa gundi wadde mulimu n'obuzibu bwa kati kambuuze okwegatta okwo kati lindako banaatulaba batya oba ozze mu mutima mulungi oba bozze bakulabe mu mubi oba mu mulungi kati kankubulire kankubulire Anko Kaweesa n'abantu abajjayo batyo mu mutima oguli bwe gutyo mwe mugirera n'abalogo be basenga be muwulira be mwagala ne byagala be basenga bapangisa basenga kakati wuliriza
je tuva ne je tudda somo nakugambye abakyalo batuyambye nnyo okwawula famire za babalaga bituufu nayagala omuwangaza alina muwuliriza abaami abewaayo tube bagomvu nnyo mami ayogedde mbotugobererenga olina kumuwuliriza anseri gimuwulirize buli kimu ng'ogamba abantu kansooke mbuuze ku mami kamala obuuza ku mami mami wansanga ne famire yange kati sagala ne famire yo nze nta kola bino wammanga bwemba ngende ewaffe sigala ewaffe gye tubeera mpa abaana bange gwe musayi gwange mukolo gyewaffe mu kika oba tugenda ku mbaga ewaffe mu kika gwe famire yange togyagala sigala eyo sigala mu bitiibwa by'omunnange olinde eddaddi nzire tunyumye ebitukwata ku famire yange tekola ki tekwatako kakati era bye weesanze nti wamala okwawula ku famire y'omwana agenda leeta ako ngagamba eyo nno abasenga beeyo nsina gwe njagala tupangise senga ng'atula ne muwala we nga bakola ebyo naba naabuuza kakati mwe n'abawala nazaala babiri mwekka kakati toyinayo bakwano bo ng'atuleetera ebinjirinjiri ku mikolo kubanga bannyinammwe balogo bannyina babano balogo bannyinammwe balogo agannamatimbo oluvaawo nga tulina kyongamba nze ate kuba kubasenga tulina kyongamba ebyana ne bijja biguyiwaayo ebyana ne bijja ne biguyiwaayo mwami Kaweesa temuli mwami Kaweesa yambadde bino ebikoye biriko biregingi ne byekunkumula mpuliriza wamma mpuliriza bulungi ate ku kyaba bannyinammwe kyo nza n'okutuka n'olulimi erunzibwa mu kamwa bannyinammwe kankubuulireko ekintu kimu bannyinammwe baava ku mulamwa gw'okubulirira abaana okuva nga bato bannyinammwe alinda olunaku lw'ebintu alinda olunaku lw'ebintu omwana ng'ategere nti omwana agenda kugira ngategere nti omwana agenda kuleeta omusajja n'adduka ajjayo n'ag'omu buto muwala wange bannyinammwe balogo alina abaana mukaga bonna bali ku lujja alaba gwe oleeta omusajja oli mwana wa muganda we n'alyoka aloga gwe n'akuzza ku ziro alina kyongamba ku bannyinammwe ekigambo mwannyina tebakibajjira kitundu ky'abantu naawe olina b'oyita nange mbayina oli kikazi kirogo oyagaliza baana b'abanyoko kubanga naawe omwana wa manyoko bw'ali kyova olaba mwami Kaweesa nze mu bulamu bw'abannyina b'abaana b'abannyina nze mbulimu obulamu bwabwe okuvanga bato sigenda kubuyingiramu nga bakuze nga mulimu mu kubayamba okuvanga bato kyolowooza gwe mulungi ennyo gwe mwannyina omulungi ffe abaffe babi kubanga abamwe tebakoze mulimu gwabwe abamwe tebakoze mulimu gwabwe baagala kuvaayo mu kaseera kali wetuddirayo wali eri ono wagambidde famire mwe mwawudde abasajja ku famire oyagala batya ewa sengaabwe senga aba mulungi okuva mu ntandikwa nga tukolagana kiki bano boolaba betuwasiza bano ba digital era bano ba WhatsApp TikTok bano boolaba betuwasiza omulembe guno nze sirimu mbabawasiza Solomon okwata abaana bewazaala naye bwoti nobagamba bakkirireko ekaye bewa maama Fiina nabuuza abaana bange banaalya ku ice cream banaalaba ku olala natuukayo essaawa 7 nga n'emmere ku kyoto tennaba kugendako natuukayo ng'abaana bonna bazanyidde mu ttaka yenna omuwala nge omutwe gujjudde musenyu wa Falaawo wakulira wa eyo gye wakulira gy'otayagala baana bakole ki kwe kusanga ne tukulaba ne tukwegomba ng'olimu ku magezi kuba wakulira mu environment ng'ekukkiriza okulowooza kwe kukula ng'omanyi olina ky'osobola okukola ne tukwegombako ekyo n'obulero gamubano mutwaleko mu kyalo ekyengere wano azanyireko ewa jjajjaawe alye ku ffene alabe ku nkenene alabe ku nkolimbo alabe ku jjambula ayige ku bintu olinza abaana bange tebajja kuwalampa miti zinasooka otwala mutabani wange munnange mu kyalo ekirungi yali agenze ku saidi ya maama we ng'atya enkoko kijjaideni ng'atya enkoko sirwa n'ekigoba ne kidduka ng'atya enkoko kati waliwo embwe yali yakalula nga kyakola afuna ebbaafu n'akabikkako kaleme muleekaanira tayagala noise kakati abaana abakyala bano batuwadde nnyo amateeka ate ne tubagasajjasajja naffe ne tufuuka ebimmonde tubawulirizaamu naye batukozesezza ensobi nnyingi ensobi esooka eyo gye tuli etuusizza mu bino byonna okuba nga tetukyalina we twekyusiza kukola bituufu batwawudde ku famire zaffe mami munnange bwe nagenda ewammwe ate simanyi we mulamu n'ensonga lumu nno ze bawa mutizijjira
kubanga ate waliwo sister wa ino mwara gwe yajja naye ate nalaba museka nnyo tegeeza sister wa yamuterese ate bangeya ate alabika muninkiniwo wali omukwese wa sister abakazi mubayita basiru nti yagenda kuva mu bbanga amalega complaining ebitali era wagenda okukikuteerako ekyo abaakirabye kankubuule there is no smoke without fire era abakulabye fe abakazi mukama yatuwa sense ey'omukaaga akulaba bw'ati ng'omagula amaaso n'amanya muleke kulowooza nti no basiru kubuulire temuleke kulowooza nti no basiru okubanga abakazi bannange akutunuulira bw'ati n'akulanaga ggwe ebyo weemoola mbimanyi nange wabyemoola ng'onkwana kakati eyo bw'ova eyo we watutuusizzaawo tewali kubatuusaawo tewali kati ekizibu kyatulina nti naawe wafuna sayini ate nga gwe moderator naye njagala ne bw'onoogifuna ekyo nkubuulira ne bw'onoogifuna nkubuulira bino ne bw'onoogifuna kino nkubuulira naye nti mu bukyamu ye bw'omusuna talumwa kati bwe tugamba nti munnaye bw'osuna oli ankandulu tukkirize tugaane owulira famire zammwe zitulemeseza okukolera emikolo ewammwe ne baagala ate tubeere nnyo famire zammwe zitulemesezereza ddala complete okukolera emikolo ewammwe ku kyewaffe ku kika mwawaana mamange okuva lwe yafumbirwa kitange mwamuwala n'okuva lwe yafumbirwa kitange temumwagala okuva ku nazaala ate nkuze mbiraba nazaala we tamwagala balamu be tebamwagala kati asanyusa ekyo omukolo gw'omwana we guteeke mu kika ewammwe siriyasi bino mwe bakyala mmwe mutuggyeko olugezigezi akajanja n'akambayaaya n'akajenjegula akazinya atanywa mwenge byonna mubikole naye ensonga ezikwata ku mwana ku nsonga zino esooka ya bulungi ng'omwana agenda kuleeta omusajja we mu bazadde okwanjula ne bwe mba mwayawukana n'omusajja emyaka 10 ng'oli mwensa nga bakkuza nga tewakula bukuzi bakkuza ogwo omukolo guddayo mu kika ky'omwana definitely kuba eri tabaayo na kika guddayo ku kika ky'omwana ne mugukola ne biggweeraawo omukolo ogwokubiri kooyagale gwa amaziga omwana ng'azikidde era banoonya ekika kyaki naye munnange era ne bw'omuziika mulimba abulirayo nno bw'omuteeka mulimba abulira ate abasiraamu babaziikayo oleke kwesiba nnyo ku kika gye baziika abasiraamu zibeera nazo nteeseganya mukwano mulimbo babaziikamu abaana bangi mulemera ku bika mwebika ekika famire ekika munnange wala abantu batalina famire batalina bika nga tebalina bika abaana bali musanyu bebizihomu balina families ayagala yabajjayo okitegeera bannange muleka kutukirako n'ebika byammwe yika famire ebika bannange nedda nkirina naye tetukisukkulumya nnyo bwenfa manfudde wabantu tebanzika it's not about me twogera ku generally nze nyinza okuba nga ndi privileged okuba nti nkirina naye waliwo atakirina kyenyumirizaamu oli wakika ekyo ddala oba oli muganda wa linnya ndi wakika ekyo ddala kyaffe katusooke tuwummulemu tukomawo